World strong ghetto youth na give up. President Yoweri Kaguta Museveni tokola era abasajja bali gumite nga tobazisibye. Okitegedde. Ne bannakigwanyizi bajja ne bakuba security bainako ne bagikolako reports enfu ku poliisi. Nolaba Sekamu wa poliisi omulamba ng'ali ku TV awa report enfu. Ninga ate mwogezi wa poliisi. Ngira nkimanyi nga kati byayogera byonna bifu. Nga jajja Bucho kiraba. Nga nkiraba naye bw'ovaayo okugenda bagamba oyo akubiddwa. Buchamani yagweddalu. Enjaga bannange ekuba abasajja abo. Okitegedde? Okitegedde nga kyenjogerako kituufu. Oli ali ku TV omwogezi wa poliisi. Akola lipooti enfu. Nga naawe ogiraba nfufululufu. Nga bakutte abantu nga ffe twakutte ababbi. Ate ne baane bagamba aba security bainako ate be babbi ng'olabira ddala nti enjaga ekutte abapoliisi. Okitegedde? Nogane kati. Bombo klata. Yakubanga the great memories naye zalina azina muna Buchaman. Nange great memories zinine ez'obulamu nga tuli naye. There's a moment nange zenyumya nti twagenda nitukola bwetu ti twakuba hit eno twakola bwetu ti. Okitegedde? Nange mba nyumya the great memories. Okitegedde? Ate tetukyayinza zifuna ssaawa zino. Kuba naye kati neyeekengera. Akwekengera. Ya ni wala Buchaman nga yazze. Ayinza okusooka nagamba omusajja obazze kumpima. Okitegedde? Era bayinza okusooka ne balowooza nti Buchaman azze ate kupima Bobi Wine. Naye ate nga tebamanyi ate waliwo kye twateesaako. Waliwo bye twateesaako. Abantu be batamanyi yeesinza kwogera mu maaso ga kamera. Gwe ne Bobi. Nga byammwe byakyama. Nga byakyama byali mu pulaani. Tobibuulirangako Mwami Museveni? Mwami Museveni namuwa katiba ka ghetto. Namuwa katiba ka ghetto. Namuwa katiba. Mulonze nkubuulira. Ekyama kyaffe kiri. Ekyasiroganga. Sisobola kimugamba. Kikyali kikyo na Bobi. Kikyali kyange. Kyova olaba. Bwampa chance nti musisinkane. Bobi. Sina nsonga lwaki mba sigenda kuddamu kola mirimu gyange gye twali tukikola mu Firebase ku performinga kuyimba. Ebyobufuzi mba ngenda bivaamu. Mba ngenda kuva mu byobufuzi. Oba ogenda bivaamu? Yes, nze mba nzira mu music ate mu Firebase kukuba laga. Tuli mu political time. Nakugambye abantu abamu bajja ne bateekawo ebintu nga tebirinawo nga baagala ssente. Okitegedde? Kati nga abaana ba foot soldiers. Abantu balowooza nti bana bali mu security baddamu ne balowooza ate awo bagenda okwokya ebipiira. Okitegedde? Balowooza ate abo be bagenda okwokya ebipiira. Ddamu lyaye bw'aba alowooza. Okitegedde? Nga ye wa security nti bwe tunaakwata gundi tukwata ne gundi tukwata ne gundi addukira ku gundi. Awo tuba tumumaze amaanyi. Ekintu kiddayo nti komandi eno bawulira yaani ku ground. Okitegedde? Kubanga olaba nga bakomanda bonna abazi ghetto tebali mu zi structure abasinga obungi. Bazivaamu. Okitegedde? Ate bano ba foot soldiers bavanamu mu zi ghetto. Kati baba bimanyi ne baki ne bakomanda bano. Aba ghetto gye bava. Gye bava. Okitegedde? Kati ate security yeraga nti abo bennyini bebavirako okwokya ebipiira. Oyo si yayo kyekipiira. Oyo foot soldier atambulira ku Bobi Wine. Oyo just ali gumite. Nti ne banasiba abaana ba Nuupu abo ne babakwata ne babasiba abo. Simanyi ba foot soldier. No si kyekyo. Si kyekyo. Si kyekituufu ekyokukola. Si kyekyo kituufu. Bekabanga akalulu kaki bagambye ka mirembe. Tibabasiba. Babaveeko. Okitegedde? Nti musobola omuleka n'agenda ng'akuma pulezidenti we gw'ayagala. Okitegedde? Ate kati bw'abanga dduyiro nga bakeera kudduka buddusi kigaana ky'okudduka. Omuniga asobola okugobera emmotoka yo okuva wano we tutudde mu Makindi ano Ssaabagabo. N'agoba emmotoka yo paka Kawempe. Nga tannakowa ng'ate owa poliisi akooye. Ng'alinnye Kabangali.
owa police ali kabangali kana police bamanyi n'okunoomera abaana nti abaana balikola nnyo ezowe balikola ezowe owa police okera genda bali ku lusaniya omuniga takeera ku lusaniya akeera n'apika n'alikola n'abeera nga magumba gokka ate kati bonna abamulika essaawa zino bonna mbamanyi bayuuti bonna bali ku gaali ya bonna mbamanyi kubanga baveenera mu zigeto zaffe mu zidipo ne bagenda ngire omumanyi nti oyo fuutu soja n'oli mumanyi fuutu soja n'oli mumanyi okitegedde ebintu ate tebikolebwa kiseera kino kye balowooza no ekintu kiva mabega bo baagala kizimba kati naye ate mmwe mwakizimba Bobby yazimba kuva mabega da 20 years back way back bannange NRM abayimba volongoto ate bakola volongoto abayimba system volongoto ate bakola volongoto. Are you sure? Kaya no labanga awoli pa manipulation we no like Rasta mayot awoli pa things agwana bayimba volongoto ate bakola volongoto nogamba what is no what is bombo clat kwa eno ndabayo kirala buli mwa ujja kasepiki tano Lewali kasepiki ke awujja nze Kenzo teyampita kweyo gundi kweyo album launch yayitako president lwaki tanda banga muyimbi nenga atenze namuleta mbyo kuyimba. Are you sure? Kenzo Eddie Kenzo this is Jaja Bucha jukira bulungi biwajja n'ofukamira mu maaso gangaawo nambuuza jjajja mujala kuyingira firebase nange mumpe nyimbeko ne mubuuza gwe bakuyitani nti nze Kenzo nasooka kulya erinnya bayita Kenzo nali ku Wallet Pub Kabusu ne mane ngamba Bobby ono mwana muleka agenda ayimbe DJ King omuteke mukubire oluyimba lw'eridimu ye nga alina ddaali wange jangu eno ddaali wange era nze mu connectinga ne Mickey Wine ne batwala ekamocha namukolera oluyimba. Alright, mbalamusizaako yonna gye musinzidde okubeera nga mutugoberera okosako okubeera nga mutulaba mu bitundu ebyenjawulo ebikola eggwanga Uganda ne weeru waalyo abali mu nsi ez'enjawulo abali mu bitundu ebyenjawulo buli omu awo wooli ensi weetwagala okubanga eva tulina kye tugattako tunoonya kye tuzza mu nsawo waka nga nsanyufu buli lunaku omuntu ayiiya ate tenkanya bangi bannaffe babeera batulindiridde okutuyiiyizaamu ate abalala babeera mu kkubo nga bo tebaakoze batadde mu buteesimaanyi mu bwongo kutusuuza ffe abakozi kye tukoze eki kye tukutte so tulina kubeera eva bakalaba na kubeera bayiiya the more gy'obeera creative y'engeri gy'ofunamu ensi eno tekyetaaga b'amaanyi ensi yeetaaga bayiiya osobola okubeera ow'amaanyi nuno n'akusinga okuyiiyiza ate mu maanyi go bw'atyo n'akutwala n'akuleka nga oli mu maziga okaaba ebintu bwe bityo bwe biri olunaku olwaleero ndi ne Jajja Bucha one Bucha man yes aya biri bitya asatu mu bbanga abiri ku nnyama baba kyakiro Jajja Bucha ndi fiti ombuzaako nga mwendi ttaano wange buli kadde bwenkuba mbeera wangulu eyo mbadde mwakyoli eyo waggulu wafunayo amaka akyoli eyo Bucha akyoli mbaddeyo nga tukola mirimu gya President Yoweri Kaguta Museveni Getonomics gye tubaddeko ne Getonomics ne Musevenomics baba waayo amaka kuba Bucha osobola okugamba abantu bano emirundi egisukka mu 10 buli wekubira essimu ngamba oli ggulu ya ggulu mbaddeyo okuva mu December last year paka mu mwezi gw'omwenda wenvuddeyo nenkomawo eno mu Buganda olese yabasika Jajja Bucha tugenda kuddeyo tumamanya nenga biri bitya mwendi ttaano wange tukola abagaya naye nga bw'omanyi era ffe tuli ba ghetto youth tukyali gumite tusobola okuba nga okwetusaako buli kimu tukola n'amaanyi okwebeezaawo nkiraba esooka ombuulizeeko ku batraba
abatwa mwena ku TV ya Feno Inganzi ya Vicky, big up yourself, exclusive. Yeah man, big up yourself and everyone who watching right now, exclusive. Remember say exclusive is real exclusive. True that. Everything must come out. You understand? Whenever I come here, I feel like I'm home. Yeah. Every time I visit Butcher Man's place, I feel like I'm home. Lwachi, Butcher is my good friend. And ewakawe environment ye buli wenzija wano kuwemba ku kamera mbagamba. Ebintu byendwawo okulaba ewa Butcher besanga. Buuka mbeera mulaba ensola zirina azirunda. Kubanga ndira star. Ndira star. Akamyuka ffe kakyaliwo. Obumyu in fact bwabanga bungi wa. Bwaberanga bungi katwabuze eri waggulu. Bwe badde eri waggulu. Tulinayo project y'obumyu eyo tulunda. Etumanyi tugabira abaana bano abamaze P7. Najja togwayo. Kale kakati ekinsitudde okujja emisinde nsooke nzije tukube oluboozi nakulabyeko jjajja Butcher ku mikutu egimu nga ogezaako oku-expressinga what you're feeling neŋŋamba let me come let's sit ensonga zino tuzitemeeteme for so many years obaddewo nga oli ku side ya NRM era ng'okola n'ebitongole bya government emirimu mingi gy'okoze here and there egikwatagana ku government. Butcher, olwaleero omuntu abadde expecting ekifaananyi kyo financially okubanga kiri wala. Secondly, omuntu olwaleero ekifaananyi kya Butcherman abadde akisuubira okuba nti kirina position mwe kitudde nga kiri gumite. Naye kati bwe tuba nga tulaba Butcher avaayo n'agamba awowe here and there ebintu nga bibate. Ebintu bino bisobedde luddawa. Luli wajja ng'obaanira abasajja nti bali gumite kati ebintu bikyuse. Omanyi President Yoweri Kaguta Museveni alina ebirowoozo ebirungi ebisobola okukulaakulanya eggwanga era akulaakulanyiza eggwanga n'okuyituusa we riri. Naye nga ye President ayinza okuba talina buzibu nga ye naye ng'abantu abamwetoolodde be baliko obuzibu. Omulundi ogusembyeyo okujja wano ogambye wajja wano ng'ogamba abasajja basuuta bakuwaanira nga ebirowoozo bye balina eri eggwanga ne President nga ye omuntu owulira nga biri developmental bigenda kukulaakulanya abavubuka bigenda kukulaakulanya Abannayuganda n'abantu bonna. Naye abantu abeetoolodde President bakuba nnyo abantu ekikono ate abantu abazze ne programs ennungi. Okitegedde? Abazze ne programs ennungi. Nze President namuwuliriza ng'alina ebirowoozo ebirungi. Gigobe genda eri. Sekoko gigobe. Eyo bye binsanyula ewa jjajja Butcher. Evo obaako ne kyolaba. Gigobe bigenda eri. President yalina ebirowoozo ebirungi era ebigenda okukulaakulanya abantu. Naye abantu abeetoolodde President baliko obuzibu sometime. Ntuli najja nga wajja nga nkuwanira abantu bano kubanga lwengendayo nenjogera nabo nga bampa essuubi nga bakuwa birungi byereere. Bampa birungi byereere. Bweyogera ne President agamba tugenda teekawo project. Bw'ogenda ewa General Salim Musale ne mutula ne mwogera n'akusomesa mu Sevenomics wala mu Sevenomics kwolina okutambulira. Okitegedde okutuuka kubanga ebigambo birungi balina ebigambo ebirungi mu byonna kyenyigezaako kutegeeza mu byonna. Theory mulungi. Balina theory omulungi. Practical. Naye practical tebalina waaka. Really? Theory wali. Babikubuulira nga bikunyumira birungi naye ng'ate tebagala bitekebwe mu nkola. Okitegedde ebintu ebyabadde byateekebwa mu nkola mu kisanja kye bannonderamu nga advisor. Ye okyali advisor. Nkyali advisor. Tebunaggwako. Amana advisor. Okay. Amana advisor. Naye
ojjukira ndowooza president lwe yajja ekatwe Museveni mu ghetto. Nkijjukira bulungi. We yampa appointment. Museveni mu ghetto. Twamuyita n'ajja mu ghetto. After nga wabaddewo akavuyo akaali Arua. Incident ya Arua. Incident ya Arua. Incident ya Arua eyo abantu beekalakaasa nnyo, abantu beekalakaasa eggwanga lyonna. President n'asoberwa nga atalaba akavuyo ako konna kava mu ghetto. Force yali eva muki? Mu ghetto. President nduza n'atulanga ye omuyeekera omugezi n'agamba naye bwe baba bakubye konvoyi yange amayinja eri waggulu Arua. Bano abantu ba ghetto ani ali close to this man. Okitegedde? Ne bamanya nti Buchaman yali close to ani? To Bobi Wine. Okitegedde kuba akavuyo kava ku ye. Lwe yagendayo ne bakuba emmotoka y'amayinja. Ne bankubira, president n'ankubira. Muganda mwami bamuyita Captain Mike Mukula. Bwamala okulaba Sage yali eri waggulu. Ne bakwata essimu. Ndoza president n'agamba abantu abamuli okumpi. Mwami Captain Mike Mukula n'ankubira. Bwankubira n'ambuuza olabye ekigenda eggulu ekiri Arua. Ne mugamba nkirabye ekigenda mu maaso. N'amala n'aŋŋamba president abadde ayagala kukulaba. Ne bagenda kukubira. Captain Mike Mukula yasooka okukubira essimu. N'akugamba nti president akwagala. Naye bagenda kukubira. Nzaire n'ankubira Shadrack Nzaire. Muto wa muzeeyi wa president. N'ankubira. N'antwala. Paka mu State House. Era bwe natuuka eyo mu State House. Nasangayo abayimbi abamu. Nasangayo abayimbi abamu. Abaffe be tumanyi wano. Nga nabo baagenzeyo ndoza ku nsonga eyo nti ono ndoza bafuna buli muntu yali ali close to Bobi Wine. Yes. Ndoza ne babagamba omuntu gwe beetaaga asembayo ye Buchaman. Mumuleete. Nasangayo Elmlet Tigan. Nasangayo Elmlet Tigan. Kubanga we yakubira ndoza aneeganye. Ebisebe juka ne yalinga mu fire base. Nasangayo Elmlet Tigan nga nayo program bagiyita Youth. Knowledge is power. Bavubuka. Nga presenting zeri muzeeyi. Bave mbiye kwekalakasa. Era twamanya tuyimbayo oluyimba ne Tigani. Twayimbayo oluyimba lwa violence kubanga namusangayo wa president. President bentuukayo president n'ambuuza engeri gye tubeerawo mu ghetto engeri gye tusurvivinga mukola ki mwazaalibwawa. Ne munnyonnyola buli kimu ne mugamba era president inze ghetto president kati sawa zino akati gwo kayina akati nze kalina ze ntudde mu ntebe abadde vice kati yegwe president inze president wazi ghetto nambuuza ate oli ne mugamba oyo yali president Bobby wa ghetto naye kati yagenze mu parliament yuko ebiseera bye yali member of parliament Kyaddondo yes era naba nakujja ku contestinga ku bwa president. Nambuuza aina leadership ne mugamba agirina. Izi militant aina amanye mundu ne mugamba ati simulaba nko tamanyi mundu. Mwami Museveni yali akubuuza nti oba Bobby amanye mundu. Ne mugamba oli civilian. Just yamanye nti bondi azanye ebikonde ali gumite naye ebintu by'omuliro tamanyi muliro. Nangamba nti nambuuza kati tukoze tutya. Ne mugamba president kitugenda okukola kwe kutandikawo
structure ezaffe kubanga yalabanga Bobi Wine bujalaga alina command eyo kutuuka mu zigeto ate nga obukiiko twali twabukola mu biseera biri ebya Firebase yali yasimba dda amakanda ge buli wamu geto government emaze emyaka nga 25 nga government namba nga weeri ngere functioning ekola era nambuuza ezo groups zamwe nezo IRAC structures zamwe zikyali functional nga president nambuuza nimugamba yaziri functional era zikola nzaonze mugamba nimuga president kati ezo groups ne IRAC ya geto nga bweri president vice president minister ambassador ba geto nimuga zonna zikola ziri active era ono mwabadde ayambira naye abantu nefe naffe tusobola okukola yezaffe ezitali zooli kuba nemugamba zino yazikola bweyafuuka politician nazifuula political nezigenda naye nezibeera foot soldiers. Gwomunyonnyola nti Bobi Wine ba foot soldier baalina si bakajja bafuuke ba foot soldiers bantu be mu government ye eri eya ghetto azze ne government yo okuva wansi mu ghetto teyakola recruit kubanga yabagamba ghetto njitwala muki mu parliament kati nga bantu tebategeera kabadi kali katya okitegedde bino ebintu twali tubibadde tubipulaninga okumala ebbanga okuva eno wansi wa ku ground mu ghetto era ye president yali yeewunya nti buli walaga naafuna command kijja kitya kumbe mwaluka dda kumbe tuze tuluka for more than like 25 years nga tugiruka okitegedde abakuba music message najiteeka mu music okitegedde naye mugamba abantu nno bawuliriza music okumala ebbanga nga message eyo abadde byayogera abadde abiteeka mu message yaki yennyimba nimuga nene yaffe tusobola otandikawo ekyaffe kuba bali abafuula political ba foot soldiers tusobola naffe okukola yabaffe ghetto structures nze mugamba ekigambo ghetto structure so that idea eya ghetto structure etambula leero nebanga ereeteddwa Bochaman era naŋŋamba ogenda gende wa Jenosalimu Sale era mba ndi awo nga bankubidde okuva wa Jenosalimu Sale nga Jenosalimu Sale ampita nampa appointment bwenatuukayo nanziza mu bitabo azooka nsomesa awo operation wealth creation ne wali mugumu wasomanga omanyi mu state gye wabadde okulaba ngenda kukyusa obulamu anetisawo wafunye eri ne wamuzeeyi tebampa aleka nawe mulo tebampa nomusisinkana mu maaso n'atakwokya tebakwokya tebanjokyayo nga bakulaga birungi biri mu maaso bandaga birungi biri mu maaso ningamba owaaye ebirowoozo byempulidde president byalina eri ba ghetto youth kangende wani Wasalimu Sale so notuuka Sale nakuza ku lubaawo nasooka nziza ku lubaawo nansomesa agencies ministries nansomesa mu Sevenomics the 5 factors of production kale nembeera awo nasooka nsomesa mpulira amala okunsomesa naye nga mpayo amafuta ganzijayo nengenda nensoma nenkomawo amafuta bangamba ne by then General yali tali ggulu yali ali gundi yali ali kapeeka yali kapeeka era nasangayo abakulembeze abalala nga bali for leadership studies bikikubakwatamu ngera weebali twabeerangayo mu bibiina netusoma netumala netuvaayo Jenosalimu Sale bwenvaayo emaliriza awo osomye ebbanga kyawo yansomesa emyezi gyalinga 2 kwesatu awo nga osoma buli lunaku oba akufisirizawo akadde ye yennyini yakutuuza nakwatamu teyakuwanga nabasomesa akwatamu nakubulya abeerawo mu kibiina n'abali abakusomesa nga weebali nga ye muwabuzi bwankwatamu
emyezi gyange gyalinga 2-3 n'okuguka n'amaana ngamba kati ngenda ba project gye bayita slum upgrade naye mudde eyo mukole obukiiko bw'abantu bameka 3 obukiiko obwo mwe mugenda kutambulira structures eza ghetto kubanga nali nakigambye ani president president amaze kimugamba nangamba gende wa muto wange wansindikayo ono n'atuwa slum upgrade slum upgrade naga tuddeyo tukole obukiiko obugenda okubanga ze structure za ghetto nga muyitira obuyambi obw'abavubuka bano SACCOs era n'amaana ngamba kati ogenda osooka okukola kwe kuleeta ba ghetto commanders nambuza ghetto ziri mmeka nemuga ghetto ziri 75 mu ggwanga oba mu kibuga mu kibuga Kampala ennene ye Kasokoso nangamba genda oleete bakomanda bonna abazi ghetto yani ngea nenfuna bakibanda bonna nembatwala bavumbi besite bonna nabatwala ne tutule ntubeera ne meeting ekapeeka batwala ntubeera ne meeting ne minister waliwo omukulu wa akulira national housing akulira national housing ne housing finance bank oba ne tufuna nabo meeting ne wana batugamba obukiiko buno mugenda okukola bwe bugenda okuyitamu obuyambi bwammwe ennyumba zino zitugenda okuzimba low cost houses za kibanja nkola za sente entonotono nga bagenda zizimbira abantu ba ghetto Kasokoso project gye yalina otandikira mu ghetto kwa bambuuza ghetto zonna ne tuzireeta ku lupapula ne bagamba ne tutandikire wa Kasokoso nagenda okuddamu okola wajjawo lockdown awo katono ngenda okugira bwe nti nga project bagiwadde abantu abalala abatali mmwe national housing eri ku TV eranga n'amayumba ninga neba n'abasajja nga national housing balala etandisokola balanga mayumba ge bali balina engeri gye bamanyira ba ghetto youth okitegedde nti bamanyi ba ghetto youth noza babuukira buli kimu ekikola bakikoze ekibakize emulina enfumitizamu ninga naye lwaki bakikoze bwe bati nenzirayo nengamba omukulu jeno nemugaa national housing nagirayo nangamba kati ekyo mukireke ekyo mukiveeko tutandike ekintu ekirala ne tutandika ebidiba by'ebyennyanja awo wenajjira wajjira mu bidiba eri wansi eri era ekapeeka mukembo geeri nga njagala onyonyola ensonga ezo nzijukira bulungi kati awo ne batukwasa project ate endala project eyo twajja muno abaana abali mu kibuga bisala bya lockdown ne tubatwala ebuyala wali wa Madam Esther Masheda ne babatwala ne babatraining okulunda ebyennyanja ne babasomesa okusima ebidiba okusima ezo ponds ekidiba kigendamu ebyennyanja bimeka babifeedinga batya kiki ekisookayo fingerings obwennyanja obuto babuteekayo batya babulabira batya okutuuka okukula bimala emyezi emeka ne basomesa ddala abaana nga tubajja mu bibuga buno ne tubatwala wa ebuyala twamala ebuyala ne basaba ettaka mu local government ndoza minister w'ettaka n'abawaki ettaka ne bagenda ne bateeka eyo wa gye wagenda eri ekapeeka ne bakola faamu eri ekapeeka yes kati ne tutandika ne tuddamu eyo project twasomba abaana ne tubatwala ne tubateeka Kembogo twamala okusomba abaana twalina abavubuka be twakola nabo era bakomanda tulina bakomanda be twakola nabo kuliko komanda Mentoni
kuliko Kiringente, kwaliko Commander Abe, bali banji bakomanda ne Ibra, Commander Ibra wa I command ne Air Force yo wo mu Kisenyawo. Aha. Twatwala abaana eno tubakolako mindset change nga bomanya abavubuka. Mukyuse mu mbwongo. Tukyuse embeera ya kubanga bamu nga tebaasoma. Ate nga beetaaga ekyokukola. Beetaaga ekyokukola. Ne family ate lockdown weeziri. Tebakyasobola genda kagoba. Okitegedde buli omu bagaddewo okitegedde ne tubatwala eyo. Babanguke. Ne babanguka ne baba batuwa ettaka. Baba ne project. Ne project. Bucha n'ogamba nti kati basajja bandi kintu kitandise. Era nakunyumiza ne gaba ne tukikubye. Awo nzijukira ng'ombe ekintu kati kitandise. Okitegedde. Ya. Ngamagamba ekintu kibana kitandise ngera ngaba nange tuli eri mu byennyanja. Tuli mu byennyanja. Ekidiba kimu kirimu 10 meka? 10 z'ebyennyanja. Baba batuwadde buli omu ne bagamba kale muli abavubuka 200 tugenda bawe ekidiba kyammwe nga nze mwe mmanyi nga gwomanya ekidiba kyabwe anti bajja bawayo ebidiba musima ebidiba ne bajja bakumala babawo ebidiba byammwe nga 5 kwa nze najja Kapeka bwangamba ebyennyanja kati ate nze nali nakolako mu cage fish farming Masese ejinja so I wanted to get some ideas okuva mu mmwe nze nzitwale eno ejinja Masese kati ate nesanga nga ejinja Masese cage emu gye twateekangamu ebyennyanja 2,000 osobola okugikungulamu millions 915 kati ate ngendo owulira theolo wammo eno Kapeka ekintu nengamba kankireke ekyekapeka nsigale mu byejjinja kakati erabayo ebirowoozo kyobola ngambye nti balina ideas ennungi naye bwe bamala ozimplementinga baddira abantu abakoze ne baddira abantu abatuufu abalina okukibeeramu mu kibalina okukola ate ne babajjamu ne baleeta bakiyita mu lujja bakiyita mu lujja bansanga bisibe omaze okuteekateeka era ndowooza walaba project bali bagambye nti Makenzo ebagisima obijjukira abantu bagenda ne bagamba Makenzo yagira ebyennyanja biri eyo bingi nnyo okitegedde naye nga ffe twatandika kati ffe wa vision bearer master vision bearer balina engeri ate ffe batweliminatinga mu programs ezo ne tutasigazaako bwannannyini onoobeerawo otya otaddemu time yo si bintu bya corporate nti mubi owninga nti munaawandiika nti mugende mu registaringe olaba okola na gavumenti eri legit omanyi tegenda kufera okitegedde kati oba wetaaga contract yaki okitegedde munnaye twagendeyo mu byennyanja naye twateekayo abaana mu byennyanja bangobayo dda bangobayo dda kati tewakungula namu gavumenti mu housing mu ghetto structure bakugobye ekyo n'okita n'enkita n'ogenda mu byennyanja n'engenda mu byennyanja n'oguma n'olaba n'ekusanyu nti abaana babawadde nga batandise n'okuvuba batandise okutunda bakungula ne batugamba amakungula agasooka be mugenda ofuna abageto tetwafuna era ne mudduka kale nolabanga Museveni waga Uganda etandise okumpoomera ye alaba etandise omukola ki okumuwoomera kiruganda kimunyumira okitegedde naye nga ate ffe bayuuti tekitunyumira mulaba mutandise okukozesebwa ne tusuulibwa ate ng'ekyo kiri nnyo mu gete essaawa zino naye pulezidenti takimanyi naye nga bo bageto yuti bakiraba nti babakozesa ne babadampinga kuba nakyo kikulu okujjukira kubanga ojja n'olaba kati nga era Fiiki Gaza walabye Fiiki Gaza naye yavudde n'akuba emmeeza Fiiki Gaza amulabye ng'akaaba naye nga ki ekikabya Fiiki Gaza nti Fiiki Gaza ng'ejja nnyonnyodde naye yagenda ayina essuubi eri pulezidenti ki Museveni n'agenda ku NRM ng'amanyi bw'anaatwalayo ideas ennungi n'ozibawa bagenda ziteeka mu nkola okitegedde kyobadde obuuza naye bano bageto tebamanyi nti babakozesa oba tebabakozesa kubanga bakola bwe bati bwe bamala bano abakadde nga bayita abapya bwe kasa bamala okukozesa nga bayita abalala
nga baddamu bayita abalala. They keep on recruiting. Kyandibadde ate kirungi nti singa abantu abagenda mu projekiti y'ebyennyanja ne bamala okusomesa ne bayiga singa babatandikirawo oba ne baba ssente zine batandikawo ebyabwe nti okulundira ebyennyanja mu mapipa okitegedde kyandibadde kirungi kubanga baali bamaze okukola ki okuyiga n'okuguka naye balina engeri gye babeesamba abantu abali okumpi natandika okukuba ekikono nabano bennyini ate bennyini abandi badde babalwanirira ng'abakulembeze ne batabalwanirira naye tasobola kugamba nti nedda Buchaman kale mu mukole bwe muti n'obaawo obwenkanya okitegedde ne bagamba naye okusinza ngeri gyataddemu tayimu ye Buchaman ngeri kusinza gyataddemu obudde bwe kati muyambe bwe tuti okitegedde tukole tuti nabana abavubuka abagenda ekapeeka mu byennyanja okumalayo ebbangiro kati bakomawo bali mu mageto muno bakomawo mirimo gyabwe kagoba bakomawo bakagobemu kubanga gye baalaga kayimba kaluna oba sajja bije walaga bibadde ate bibadde biti okitegedde so ekyo ky'ebyennyanja nakyo ne kiyitawo ekyebennyanja ne kiyitawo n'oggwamu amaanyi oba lwaki kati lindako jjajja Bucha awo ku projekiti y'ebyennyanja kuba nze natuukawo projekiti ng'etinta projekiti walayi nga nange bwe njitunuulira erina ekiddako bwe wamanya nti projekiti eyo nayo bakudampinze bakukozeseza ne bakusuula ebbali lwaki tewakibuukamu n'oddamu omusajja n'omupeerereza n'omugamba waayo basajja bankozesa obimanyi good enough omusajja awuliriza kyaliwo awo lwaki tewakibuukiramu awo nali ngenda kibuukamu nakirowoozanga nendowooza nengamba bwe naatuuka ewa pulezidenti nenkuba emmeeza mu maaso ge ne mubulira amazima n'engeri gye mba nti gye Salimu Salemu mulaba bwe naamunnyonnyola anantegeera nga tonnakuba nkyukira sinnakuba nkyukira nengamba pulezidenti ono bwe naamunnyonnyola era navaayo ko nendaga obutali bumativu ku mativi muzeeyi nampa appointment ogenda okumulaba nagenda ne Catherine Kusaasira ne Fulufiga ne Maama Geto n'abantu abalala ne tugenda wa president omwaka oguwedde mu mwezi gw'omwenda gwa 11 awo naŋŋamba president nengenda ne muwa report namuwa report emirimu gyenkoze ne projects zentandiseewo nezitagguka ne banga bankuba ekikono ne mugamba nakola security by nako nagamba security by nako you mean security by nako ne mugamba security by nako not by gun but by nako and nagamba I didn't know that Getos are educated by nako not by gun ne mugamba not by gun eno security bayinako nimugamba bavuka wana twabawe emirimu abalina skill yaki ya protection eyo ne self defense nimugamba muzeeyi era yenze yomu eyatwala abaana ekawumu ku presidential demonstration farm ey'obulimi eriyo nga tubajjeeka mocha ne muzigete endala kati abalima vegetable ekamocha nze nabatwalayo nagamba okakasa nti ye nakolanga nene madamu Nachobe nga akyali ki state house controller nagamba program ekyagenda maaso nemugamba program zayimirira nemugamba munayi nze natandika ne ghetto structures are you sure nemugamba yes mu ghetto eyo tulinayo depots ne ghetto tubeerayo ne depo ne ghetto nambuuza kati okola neddamulira kuba ddamulira yali yakavaayo geno ddamulira yali yakavaayo ne mugamba natandika naye namala nakola ki nansuulawo nangoba mu project mu reality go atandika ne geno ddamulira nze natandika ne geno ddamulira namutwala mu ghetto wonna nze namutwala mu ghetto wonna yamutambuza yes president nambuuza temukola naye ne mugamba nedda nangamba kamukubire nibamuteka online namugamba Buchaman alwana alimu ebintu byanjigiriza ne bya ghetto ne dipo mbadde njagala mukole naye nsobola okwongera mu ssente kyovala yayongera mu billion 3 neziwera billion 6 nze mugamba wali president ngalaba projects zentandisewo nyingi
ne mugamba ojjukira bwansindike wa General Salim Saleh nsome lwe twatandika bino ebintu bya ghetto structure bwe nakugamba zino foot soldiers naffe tukole structures ezaffe eza ghetto najjukira bulungi n'akubira Damulira namugamba akole nange nakuba ne state house control aliko essaawa zino Jenny Baleche ntambuze nsigale nga ntambuza ghetto urban farming eri ejje natwalira abaana ekawumu ku presidential farm munango olwatuukayo Jenny Baleche yanganya na ku mulyango saayingira ne munyonyola ne mama ne bantu amana ngamba ne kati gwe n'ebintu byoti tetubitegeera omukulu abitegedde naye ffe tubitegeera kwana bwe ntula mu fayiro temuli bintu byo temuli kintu madamu Nachobe kati yavaawo yali akola naawe kati tulinawo kati ghetto structure already ghetto structure weeri nja kubira kuteesa nengamba kati kuteesa gwagamba okubira nze kuteesa nze namulaga ba ghetto youth Jeno Damulira nze namulaga ba ghetto youth bonna bali ku masanyalaze gange okitegedde yes gwe kyoga emyaka gyamaze mu Damulira gyamaze mu security lwaki obadde tomumanyi obeggwanga lwaki yateri mumanyi gwo mututumudde nze mututumudde ne mutola mu depots ne mulaga kino ne president ne yakimanyi ne General Salim Saleh akimanyi nti gwe yenze kisumuluzo kubanze naitera Museveni mu ghetto era tugenda kudda mutu muyita akomewo mu ghetto kubanga bwakola ensobi najja mu Kampala nga abantu abakozesezebwa mu zino project n'abantu abakozesezebwa n'ebintu ebyo babasuubiza nga tabalabye nga bakukuluma ate ne bajja buzi mu Kampala ne balowooza nti zino zonna structure abantu bali omwo kigenda kuleetawo obuzibu. Omanyi Jajja Butcher lulwe tunasomba okola interview naawe nakubuuza nti wejjusa kubeera nzijukira ebiseera bye wakubira emmeeza balyoke badde mbakuyite ogende mu State House kansubire ku mulundi guno si lwakuba waggaliddwa nti tokyagenda mu State House kulaba muzeeyi nti era toli mukuba mulanga oba toli kuyisaamu ddoboozi lyo nga bwe kyali ku luli oddemu abasajja bagamba musajja ng'ayogera tumuddemu tumuyite. Nakubuuza nenkugamba nti wejjusa okuba nti tokola na Bobi Wine olwaleero ng'ate ye omulaba amuvinze buli lunaku afuna abamukkiririzaamu. Nejjusanga omuntu kubanga bw'olaba nga banno be wali nabo ng'ate bo bakyusiza nabo obulamu ate nga gw'oli ku sayidi eno eya gavumenti okola abantu balowooza olina nnyo ng'ate tokola ki tolina okitegedde ng'atulaba nno nga gwe watandika ekintu gwe wabaleeta ate bo ne babeera nga bali bulungi osobola olina okwejjusa enyiika ejja mu mutima gwo n'owulira nga tekiri feya okitegedde tekiri feya. Lwaki tulewegatta ku Bobi Wine leero oba olowooza nti ku byonna by'okoze bara at least nsobola okukujulirayo ekintu kimu nti mu bbanga okwawukanako n'abantu abaali babadde ku lusegere lwa Bobi Wine ebbanga ly'obaddewo nga tokyali ku lusegere lwa Bobi agenze mu byobufuzi sikuwuliddeeko nnyo ng'owemula ng'ovvoola okuvuma Bobi Wine okwawukanako ne bannammwe abalala abwe mwali okumpi oba abaali bamanyi Bobi Wine. Don't you think nti ke kaseera oddemu okolagane ne Bobi because abasajja bakulaze ki ekyamazima nti buli woogenda bakuyiwa buli wabaako we bakutuusizza bakuyiwa. Is it the right time oli gyewandigambye nti kanzireyo wabooya wange antegeera okusukka emyaka 25 yanti nze kyokudda Bobi Wine tikinaako buzibu naye kati essaawa zino ali mu bululu ali bize nnyo anoonya bululu ali mu kwetoola ggwanga lyonna ate nange naalibadde njagala nnyo Pulezidenti Museveni afune obubaka buno
nti Buchaman yali mukwano gwa Bobi Wine. Kubanga kiyinza okubanga kiretawo ekyo kubanga ebintu bya Buchaman bidilayinga nti yali kyali wa Bobi Wine. Okitegedde yali kyali wa Bobi Wine akyalowooza oba tukyakolagana nnyo oba twegwako. Okitegedde ayinza okuza ntwegwako ne twebongako ne tukola ki nti Bobi ndwawo nange omulaba okuleka nga ayogedde ku ssimu naye ndwawo okukola ki okumulaba. Nze ekyokudde ewuwe sikinaako obuzibu nga nze omuntu naye njagala pulezidenti asooke asisinkane Buchaman amubuulire kiki ekiri ku ground essaawa zino nga tannaba kujja mu Kampala kubanga Bobi Wine era yajja mu Kampala era bw'anajja mu Kampala bagenda kulaba ate omuliro omulala mu Kampala kubanga abanyigirizibwa n'abana abageta abakaabira ebintu byabwe babasuubiza tebabifunanga ate balaga muzeeyi ebintu babifuna abantu bali kiriya abamutuukira bamugamba geto bagikwasaganya eryoke eryoke ate ab'omu geto balaba tebalina kye bafunye nga tebali oke mu bwe basindika wansi. Kati njagala kusooka endabe pulezidenti munnyonnyole wasembadde okwogerako ne Bobi yadde ku ssimu oba mu buntu kitutte sometime tunakwirabira in a distance. Do you miss him sometimes? Kubanga the great memories naye zaalina azirinamu na Buchaman nange great memories zenina ez'obulamu nga tuli naye. Era the moment nange zennyumya nti twagenda ne tukola bwe tuti twakuba hit eno twakola bwe tuti okitegedde nange mba nnyumya the great memories okitegedde ate tetukyayinza zifuna ssaawa zino kuba naye kati neyeekengera akwekengera ni wala Buchaman nga yazze ayinza okusooka nagamba omusajja oba azze kumpima okitegedde era bayinza okusooka ne balowooza nti Buchaman azze ate kupima Bobi Wine naye ate nga tebamanyi ate waliwo kye twateesaako waliwo bye twateesaako abantu be batamanyi yeesinza kwogera mu maaso ga kamera gwe ne Bobi nga byammwe byakyama byali mu pulaani. Tobibuulirangako Mwami Museveni namuwa katiba ka ghetto mulonze nkubuulira ekyama kyaffe kiri ekya Siroganga sisobola kimugamba kikyali kikyo na Bobi kikyali kyange kyova olaba bwampa chance nti musisinkane Bobi sina nsonga lwaki mba sigenda kuddamu kola mirimu gyange gye twali tukikola mu Firebase ku performinga kuyimba ebyobufuzi mba ngenda bivaamu mba ngenda kuva mu byobufuzi oba ogenda bivaamu. Yes, nze mba nzira mu music ate mu Firebase kukubalaga. Bucha mmanyi nti oli musajja alina command oba yalina command bwe wali oli mu Firebase olwaleero tulengera abaana ba ghetto ebikolwa bye bakola ng'ate si be baana ba ghetto ziri ze mwakomandinganga nti leero weesanga abaana ba ghetto nga basobola okudda ku Gaba Road okwo ne bambala engoye za t-shirts za NRM ne batandika okugogola embazi abantu. Ebyo mbiseera byammwe tebyabangawo nnyo era bwabanga bukundi nga mune okubumanya bumumanyi nti bano baana ba mu Kisenyi era nga mumanyi kye basobola okukola ne kye batasobola ate nga mumanyi ddi lwe basobola okukikola ne batasobola kukikola. This time ebintu byagetinga worse. Kiki ekivudde mu ngalo mu ghetto because gwe n'abasajja bobadde otuuka nabo ne mulya ku mmere y'emu mu State House mwayingira mu ghetto. Bino bye bibala bye tulabye ebyokukuba abantu misana tukunga enseera ba. Sisuubira nti NRM ekikola intentionally okuba abantu abavubuka abo mulimu n'abatali mu NRM naye n'ayambala bambazi t-shirt ya NRM n'akola ebikolobero ng'ebyo.
kubanga ebyo ebintu President Museveni suya nti abyagala nti mugende mwambale mukube bagundi security agirina kitegedde asoga mugende mukole bwe muti naye benagambye nti ghetto bagifuula business ghetto bagifuula business abantu bagiryamu buli okitegedde oli abeera nga munnabyabufuzi ayagala lage President Museveni akola n'ayambaza abavubuka t-shirt n'abagamba mugende mbayiseemu ki eggaali okitegedde n'agende ne bazambala kubanga tebalina byakola abamu bali mu ghetto bakoze ki osanga mu budipo wabe nga bakoze ki bapoye bali eyo n'obagamba mwambale t-shirt mugende mukole ekintu bwe kiti okitegedde bye bintu ebadde ngamba President nga tanaba kujja mu Kampala yandisose n'adda mu ghetto n'awuliriza yandikomyoko mu ghetto n'agiwa okutu n'addamu n'agiwuliriza nga tanaba kuyingira mu Kampala n'abakomyawo abateeka katwe wabateeka wa n'asooka awuliriza bagamba ki bano aba ghetto kati nawo kituzaawo wali wagambye abavubuka kati nabo abamu tebannategeera nti bakozesebwa don't you think era bajja kulowooza nti bazze kukozesebwa olw'okuba nti muzeeyi ali mu kaseera ka kuwenja bululu bajja kulowooza ekyo yeetaga ne yawulireko kubanga ayinza okukoza buchamani eka yayogera okitegedde yeetaga ne yakole ki ensonga yo lwaki oyagala muzeeyi addemu abuliriza abaana ba ghetto aleme kulowooza nti byakulaba mu mawulire nga bw'oli wano obyogera ku lulwo so si ku lw'abaana ba ghetto njogera n'abaana ba ghetto abakozesezebwa okitegedde seeyogerako nganze omuntu nze alina ebyange byansuubiza ebiri personal naye njogera engeri ndi presenting a ghetto as a president ebiri personal byo byatuuka tebituuka nga kyenkugambye ebisuubizo bingi ku ground naye ate ebintu tebituuka tuddayo ku nsonga eri gy'obadde obuuza nti ghetto zino eggaali zino lwaki ziri bwe ziti nga edda ebiseera bite zaali bwe zityo nti zaawuliranga command nti Bobi Wine nga yakomandinga okitegedde yali ghetto president nenga nga zuulya command okitegedde kate mu bwana abayimbi abaliwo essaawa zino batambula nabo bayuuti abo nga abasasudde busasuzi sillo luli twabikozesanga lo firebase naki nalo ghetto naki nalo buli kimu twakikozesanga nalo okitegedde ene kati naku zino basasula busasuzi n'agamba nzira kuba nga nze nina eggaali esinga obuzito n'aba ssente n'ebiri byalinga bya one love okitegedde ate zino eggaali zino nebwo obuvuyo bwolaba obuli essaawa zino mu bayimbi kuba abantu ne bafa biki ebyo nti twali tusalidde amagezi ngaffe nganze ghetto president ani kisalidde amagezi ngamba kwedde security bayinako ginakugambye nti tutandikawo ebintu ate abantu banakigwanyizi bano abakola ebintu bimukiyita lujja abaagala okulyamu obuli ne babyonoona nti security bayinako yeyakuumanga ebivulu byonna bw'ogamba nti tulina ekivulu katugeze ekivulu ekijja ekya King Saha oba katugeze kino ekya Spice omu Jamaica ajja mu December netumanya kigenda kubeera lugogo security bayinako erigenda nerambula ekifo kyonna ate nefuna engeri gyedeployinga kubanga tumanya eggaali zigenda kuva mu ghetto zonna ezetolodde Kampala osange nga Naggulu gyali Kamwokya gyali Kawempaze Kibuli atudde Namuwongo tulina gaafu eno eyawano Luzira wano Bugoloobi wano giza nga bonna bayingidde bazze kola kagobamu neffe tulina bakomanda mu ezo zonna ki ghetto nga security bayinako yegenda okuuma nga banala bakomanda gundi nga tebajja kujja abasajja bali gumite nga tobazisibye okitegedde naye bannakigwanyizi bajja ne bakuba security bayinako ne bagikolako reports enfu ku poliisi nolaba ssekamu wa poliisi omulamba ng'ali ku TV awa report enfu naye ng'ate mwogezi wa poliisi
ngira nkimanyi nga kati byayogera byonna bifu nga jajja Bucho kiraba nga nkiraba naye bw'ovaayo okugenda bagamba oyo akubiddwa bukyamanya gweddalu enjaga bannange ekuba abasajja abo okitegedde okitegedde nga kyenjogerako kituufu oli ali ku TV omwogezi wa poliisi akola lipooti enfu nga naawe ogiraba nfufululufu nga bakutte abantu nga ffe twakutte ababbi ate ne bane bagamba aba security bayinako ate be babbi ng'olabira ddala nti enjaga ekutte abapoliisi okitegedde nogane kati bombo klata mwawunya nga lipooti zijja nsulike naye ng'olaba omwogezi wa poliisi ali ku TV akakasa abantu security bayinako yabbye abantu sekamu omulambo wa poliisi ali kulya ayogera naye nga mmwe ababadde bakwata ababbi kubanga poliisi mugimalako emirimu buli emutwala abantu bammwe wali eri okukuuma ate poliisi mba mugimalako ki emirimo okitegedde ekyo kino kye bakola ku ba foot soldiers nti ba foot soldiers babamale ku Bobi Wine poliisi eya EC taking over babeeranga abalaba abanafuyizibwa omwana asobola okukuuma ng'asinga n'owa poliisi ngali ngumite kuba bana nabagamba nga nebagamba naye lwaki kati mubba bano bakiboosire sente ez'okagoba si nnungi lya sente z'omu lofiiti leka mbaterewo omulimu ne mbaterawo omulimu gwa security bayinako baakuuma ebivulu bonna abeetodde alien skin baali baki security bayinako nga balikaali abali gumite bonna bayuuti abo ne alien akimanyi bulungi olaba bw'ogamba bw'otyo nti abaana abo basobola okukuuma ne bakwerabiza ne poliisi bwe yali kuumye ennaku zino waliwo omusango ogugenda maaso naddala ku baana ba NUP aba Bobi Wine bakulembera ba foot soldiers omusango gwa drilling unlawful drilling okola dduyiro amenya amateeka but nzijukidde nga president akubuuza nti Bobi Wine amanye emmundu n'omugamba nti tamanyi bya mmundu military drilling bibaamu okitegedde kakati nentunuulira n'ekigambo ky'oŋŋambye nti abaana basobola okukuuma ne bakwerabiza ate abakuuma ddembe kye baalikoze do you think Bobi Wine kino kye bakola balina kibonerezo kye bamuwa okumuggyamu abaana bano ba foot soldiers oba kituufu abaana bano engeri gy'obamanyi ba foot soldiers engeri gye bali gumite ebintu bino bye babalanga baabikola anti kati tuli mu political time nakugambye abantu abamu bajja ne bateekawo ebintu nga tebirinawo nga baagala ssente okitegedde kati nga abaana ba foot soldiers abantu balowooza nti bana bali mu security badde muli balowooza ate awo bagenda okwokya ebipiira okitegedde balowooza ate abo be bagenda okwokya ebipiira ddamuli aye bw'aba alowooza okitegedde nga ye wa security nti bwe tunaakwata gundi tukwata ne gundi addukira ku gundi awo tuba tumumaze amaanyi ekintu kiddayo nti komandi eno bawulira yaani ku gulawundi okitegedde kubanga olaba nga bakomanda bonna abazi ghetto tebali mu zi structure abasinga obungi bazivaamu okitegedde ate bano ba foot soldiers bavanamu mu zi ghetto kate baba bimanyi ne baki ne bakomanda bano aba ghetto gye bava okitegedde kati ate security yeraga nti abo bennyini bebaviirako okwokya ebipiira oyo si yayo kyekipiira oyo foot soldier atambulira ku Bobi Wine oyo just ali gumite akikola mu one love obimanyi omuniga asogama nti ngenda kufa ne gundi ate n'akikola okitegedde osobola n'omukuba naye ng'agamba nze nfiira ku oyo tolina ky'oŋŋamba okitegedde mubadde ki oyo gwe tukola ki gwe twagala kati ate eyo security eba erowooza nti ate abo be bagenda okukuma ebipiira bakuma ebipiira ate bava na mu Kampala
tebavana mu Kampala komandi eba walala byebintu byengamba President Museveni nti alina okusooka ate ategeere nga tebanakola bintu birala byonna okitegedde ya nti ne banasiba abaana ba Nuupu abo ne babakwata ne babasiba simanyi ba fuutu soja no si kyekyo si kyekyo kituufu bekaba nga akalulu kaki bagambye ka mirembe tibabasiba babaveeko okitegedde nti musobola omuleka n'agenda ng'akuma pulezidenti we gwayagala okitegedde ate kati bw'aba nga dduyiro nga bakeera kudduka buddusi kigaana ky'okudduka omuniga asobola okugobera emmotoka yo okuva wano we tutudde mu Makindi ano Ssaabagabo n'agoba emmotoka yo paka Kawempe nga tannakowa ng'ate owa poliisi akooye ng'alinnye Kabangali owa poliisi ali Kabangali kana poliisi bamanyi n'okunoomera abo abaana nti abaana balikola nnyo balikola ezzowe owa poliisi okeera genda bali ku lusaniya omuniga takeera ku lusaniya akeera n'apika n'alikola n'abeera nga magumba gokka ate kati bonna abamuliko essaawa zino bonna mbamanyi bayuuti bonna abali ku gaali ya bonna mbamanyi kubanga baveenera mu zigeto zaffe mu zidipo ne bagenda ngire omumanyi nti oyo fuutu soja n'oli mumanyi fuutu soja n'oli mumanyi okitegedde ebintu ate tebikolebwa kiseera kino kye balowooza no ekintu kiva mabega bo baagala kizimba kati naye ate mmwe mwakizimba Bobi yazimba kuva mabega 20 years back way back kyavala bakwata naye be bakwata tebakoowangako nti bafuutu soja baagaanidde ddala okuddamu okubeera n'ekyagulanyi ezo interests z'abantu balala naye nga sisuubira nti ne bana bakwata ne babasiba eyo si ye solution nkugambye bano abantu ababamanyi ffe mwe solution twandibaddemu abo abantu ne batatujjayo bujjanga kitagasa tukozesa nga bukozesa ne bamala ne bakola ki ne bakujjayo okitegedde ffe abamanyi abantu n'abatandika ebintu bandibadde ate ffe batuwa nnyo respect nnyo naye bo baba n'ebibalo byabwe nti twagalawo basirikale be balina okukikola Jjajja Butcher omanyi ebiseera ebisinga bwe mbeera naawe ndabira ddala nga abasajja bano bayirawo omubiri naye ekibuuzo kiri nti ng'oggyeko kuba nti pulezidenti akukwasa abantu abalala ate nga alaga asiimye ideas zo z'omuwadde olina ky'obaggyemu ne bookera ku makya n'ogaa nti bano abasajja mbatadde nze sina kyembaggyemu tekiriiwo tewali ate nze baali bankwatiddeko sente tizizo Butcherman zizo nze natuuka n'okulowooza nti Jjajja Butcher owannyoolako enziga abasajja baakuwa enziga sigirina mullo sirina nziga abasajja tebakuwa nziga abantu pulezidenti byagabira emmotoka yaŋŋamba bampe emmotoka ne bantambuza obwoya ne bunzigwa ku magulu mugo gwange ne guggwera ne gutuuka eno niŋŋamba nange naafiira ku mmotoka ya pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni kanjesonyiwe naye nga yali agambye bakuwe yali agambye bampe engeri gyali mulema bamuwe emmotoka naye bantambuza ne mputuka ekiseera yekola ki n'okita nenkita ogenda ali okero house n'otambula oviirako eno wansi wa ku Sheraton ojja ng'oyita awo n'okuba omugu n'otuukayo ne bagamba komawo luli komawo luno pulezidenti tannaba kulagirira tannasayininga tannateekako mukono kale nolabanga bikutamye n'okikisa n'ogamba kankite molaalo neefa omusaala gwaffe gwo gukyajja ogwa presidential advisor omusaala gujja ogwo tegulina mutawaana gujja million 2 naye ate revenue wejjako omusolo oba ofuna kamu 6 kamu 4 okitegedde sikufuna gonna nti million 2 zonna zizo waliwo ezigenda mu revenue olina okuwa omusolo gw'eggwanga simanyi bagita NSSF
nayo nekola ki netemako naye omuntu awulira nti bakuwa million 2 alowooza million 2 zonna zijjanga beziri ani akugambye tokubye raga nga omuntu akubye raga bwanagenda n'ayimba Masaka ne bamuwa million 2 n'aziteeka mu nsawo n'akumbawo kale omusolo oba n'agongereza eno ku bbiya oba biki mafuta naye wano nga otadde ekya ekwesiza 2 mu nsawo otambudde ogenze obeerakawo n'omissinga raga stage missinga nnyo okuba dancehall nga mpenya genda nakuperforminga naye nga abantu balowooza Buchaman yagaggawala alina ssente nnyingi talina ajja kusaba ssente nnyingi okujja ne muloka zaabwe zinywa amafuta mangi batamba ne konvoli bombo class promoter ate okuyisaamu olukomo ng'akimanyi wabamba ajaga bannanga omusajja ajja kujjana ne convoy nga sisobola kumufacilitatinga ansabe million 3 okuperforminga labo gira mu spatio gwe Butcher olwaleero osobola okulaba nti kikuaffectinga mulimu gwammwe ogwali gubawo ejjamba then what of your friend Bobby because basajja balinga abamujjako eddembe ly'okuyimba anti kati ye Bobby kyalina asobola okugenda na campaigninga najja obuyambi ebweru ka iPod akasente bakafuna nyingiza waliwo ensi wemubeereramu okitegedde naye ate kati ffe nti bw'ogenda ku NRM kaliya yefe ya music abantu baluzinze their careers wangi ogenda ku NRM ate ogenda kuddamu kuyimba wa bebe kulu omulaba ayimba ebivulu bimeka Gravity omulaba ayimba bivulu bimeka oyina kusigala ku byabwe Catherine Kusasira akyayimba nga bwe yali ayimba edda njagala twogereza amazima kaliya z'abantu brandi zaffe zaafa dda kasamwa joining NRM neno laba n'ogenda ku NRM wali ekyaddondo ng'ogenze kulaba madamu ani honorable Seninde ng'omugabe bannaye waliwo abayimbi abayimbidde President Museveni okumala ebbanga bamukolamu zi alubamu naye tubategekereyo ku awards tuba awarding president ajje asime bana abantu aba appreciating Honorable Seninde atakuwabudde ng'ate naye mobilization nino nabanga takuwadde na budde naye ng'ate abantu baaluzinga their careers bali bayimbi balungi nga tebanakujoininga NRM nabigenda nga bifa ndowooza walaba gundi ani Big Eye omulabyeko kintu kyali kigudde n'amaana agamba waayi kanzire mu nuupu yabata Big Eye yabata n'akita okitegedde era naawe kululi we wajja nga tebannaba kuyita kuddayo mulundi mulala kusinkana president nakuba emmeeza nali manyi ekintu okibuukamu budde amavyo gakube kuwa musajjawo era nze nali manyi leero jjajja Butcher bakutuusizza ku point egamba nti NRM ewanyuwaawo nagenda okulaba ate jjajja munayi bw'ogende wa president omusajja oyo baaliko kisimanyi ng'atandika okugamba akamba kubire owuyanga ye muntu mulungi omusubira okujja omusanga obanga yanyiiga oba akubuuze n'ebyozze nabyo mu mutwe nga tasibyaliko ogenda omugamba omuntu akola ati ng'ate agamba bannaye mbadde simanyi kati ontegeezezza ntegedde okitegedde kyova namugamba nti pulezidenti alina okusooka ajjeko mu ghetto nga tanaba kutandika kutalaaga mu Buganda eno abantu bangi nnyo babasuubiza ebintu nini bitatuukirira olwaleero bwe nzijukira Buchaman oli ku stage performance zammwe ze mwatubanga nga buli kimu kyali energy so kano mwina kano ke mwakangira nga already bamaze okwannouncinga ku stage nosooka osirikira emabega yasebo musabala olw'okumamirira emabega eyo abaana bano abato oba abayimbi ba leero abatalina joininga NRM naye nga waliyo ababoogereza bakyegatteko advice ki gy'obawa
abakyayogereza abaana n'okubeegattako. Yes, ng'ate bayimbi balungi, bayimbi b'amaanyi. Yes, what is your message to them? Music industry yemaliranga yo. Yeah. Ne bweba teyekutte ku byabufuzi oba ki yo nga industry balina kutereeza the industry, the creative. Kuyisa music copyright law, ebintu ebinaatuyamba ffenna n'abanaddawo okitegedde batereeze ebyo ebintu by'abayimbi babakolereze record labels, copyright law efulume, Ministry of Culture bagiteekewo ey'abayimbi tuve eri mu Ministry of Gender tubeere ne ministry yaffe nga culture eyeetongodde ba creatives bakinga buli omu alina wa office gyayingiramu bw'aba alina gw'ayagala. N'okuteekamu abantu ba creatives abamu abasomye ne babateeka mu maoffice natandika okukola. Kenzo yakola gonda album. Waliko kiki ekyagaana? Nze Kenzo teyampita kweyo gundi kweyo album launch gyayitako president. Lwaki? Tandabanga muyimbi naye ng'ate nze namuleeta mu by'okuyimba. Are you sure? Kenzo. Eddie Kenzo. Eddie Kenzo. This is Jaja Bucha. Jukira bulungi bwe wajja n'ofukamira mu maaso gange awo. Nambuuza jjajja. Mujala kuyingira Firebase nange mumpe nnyimbeko. Ne mubuuza gwe bakuyita nti nze Kenzo. Nasooka okulya erinnya bayita Kenzo. Nali ku Wallet Pub Kabuusu. Ne mane ngamba Bobby ono mwana muleka agenda ayimbe. DJ King omuteke mukubire oluyimba lwe lidimu ye nga alina ddaali wange. Jangu eno ddaali wange. Era nze mu connectinga ne Mickey Wine ne batwala Kamoocha namukolera oluyimba. Nategedde onimba. Alo. Ono gwe nnoonya bangambye aliwo. Balukolera mu Dream Studio. Dream Studio, my creativity byonna nitubeerawo ne twewa amagezi ne tufulumya oluyimba olwo. Nga mwendi mu studio ne Mickey Wine akimanyi. Ngoba guidinga. Yes. Kubanga wali ffe twali tubasinga abo nga baana bato. Mickey Wine yali akamala okuva ku ssomero. Naye kati Eddie Kenzo tandabawo ate nga be bali kweyo ku gundi okuleka abadde yankubiddeko ye Bebe Cool nangamba ngenda ku joininga trail ya performance za mzee Unstoppable. Ate anti nati ne Bebe Cool ndaba avuga kirala ate ayina kyavuga ekiyitibwa Unstoppable ate naye siraba wavuga kugamba ebintu bya mu unite eriwa bannange NRM abayimba volongoto ate bakola volongoto abayimba system volongoto ate bakola volongoto. Are you sure? Kaya no labanga. Awoli pa manipulation we no like Rasta my youth. Awoli pa things agwana. Bayimba volongoto ate bakola volongoto. Nogamba what is snow? What is bombo clad? Kwa eno ndabayo kirala. Eno ndabayo kirala. Bwe ma ujja kasepiki. Tano. Yewali kasepichike? Ujja. Bwofuna wo ujja. Tate myaku munno. Bangamye nti Alien Skin tebali ni good terms ate n'omukulu. Alien Skin. Bambi musaasira ebiseera ebisinga obungi. Yuti wange musasire nga bakali bana abantu tabamanyi fa abantu abo fe tubamanyi nkwato nteke ku kidocho nkubulye Bebe Cool yani nkubulye Chameleone yani nkubulye Kenzo yani ne bamigane mulabaga takola ki tabamanyi badiringa nabo abo tudirinze nabo emyaka jona chovola nti ne Abitex ya mulemwa. Abitex twaba kwatanga nteka ne mu motoka mu butu ne tubakuba emboko batuwe sente zaffe. Tubatwala ku Firebase. Nga bategese ne batasasula. Na atasasula na ayitako na jake enkofia swe.
kubanga wajjako enkofiira tomutegeera ffe tubamanyi kati alien bano abantu bamutawaanya okitegedde okitegedde Bebe Cool mumanyi bulungi Chameleone mumanyi Kenzo mumanyi bonna bamanyi ate ne alien kati olabika omumanyi alien mumanyi anti yeta bamanyi muto muto niye bagamba eriso ly'omukulu bombo clat wazibu nnyo nnyo alooza ki ekyabatabudde ekyabatabudde just bamusinza katiba awo bamanyi ekibalo mulimu abanaita economy abajukulira abajibala buli kiro bwe bati nga babala night economy eyimiridde etya era eggwera waani amukuba kubika amanamugamba 5 beeramu ye n'ategeererawo ekyokukola alina butamugamba n'agira bugize sayini nti kati jako ebyuma bamunyige tebamanyira amutwere nga alien nno bano abasajja abayimiriddemu naye tabamanyi kyova nabimutawanya talinaako mukulu amuli mabega ayinza omugamba ate nga buli kampani yeetaaga abakadde n'abakulu abalaba nti oyo nno tumumanyi beeramu enkuba yawano eva wano enkuba yawano bw'olaba nga ekyekikutte wano nti evuddewa nti esimbuse eno mu Busoga erimu embuyaga waliwo Nayiro empewo efuuwa nnyo briefly singa oba wakuwaako katini nnyo piece of advice Alien Skin who is Bebe Cool gwadiringa naye abe nga amumanyi kakatini nga bwakuwenja Bebe Cool ffe tukoze nabo ebivulu ye muntu tasemba nakyo ate kyayagala akiggusa bw'aba yagadde ekintu akikola ki akiggusa kyemumanyiko alina ebirowoozo ebirungi ebiyinza okuzimba naye tatya kutekinga step gwe naakuleka nga tokiriiko kati alien alina okumanya omuntu gwadiringa naye nti amusinza akatiba okitegedde industry agimazeemu ebbanga asobola okulaba kino kikola kino tekikola okitegedde ate n'atakubuusa n'akulekawo n'agamba nze ŋŋenze ye n'alinnya amadaala ge neyeeyongerayo kubanga to be a champion you always have to play number 1 bw'oba yala kubeera champion olina kubeera nga ozannyeemu kati bali bwe bati bazannyeemu simanyi big 3 simanyi big 1 big 2 bazannya bwe bati tebaagala abayingirira kati ono bwajjanga yuuti era balina ng'egye bakuteekako unstoppable ne bakustopinga naye ng'ate ye program egatoyimirizibwa toyimirizibwa ate ne bakuyimiriza era mutugalengaana abantu tabamanyi ayogera bogezi kigambo gambe ayogera bogezi kigambo naye abanga abakitegedde abasinga big is big bino byabanene banyiga code ezetaaga ku extract nti unstoppable zizimbulukuke unstoppable kati gonoga tuli ku unstoppable ate nga temugiriiko kumbe bo beetegeeza bo nga bakuba stop tano wange nze omuzannyo ngumanyi nguluddemu so olina kuba solid na gumite nnyo ng'oli gumite nnyo do you think akaluke tugenda okuba Jajja Butcher kagenda kubeera peaceful ng'abasajja bwe basuubiza okusinziira bw'olaba ne bayuti engeri gye beeyisaamu leero bayuti babasizeemu ekintu protest vote yes ate ng'era bakipikinze ku ground kyova olaba ngamba pulezidenti asooke ayite depots ne ghettos fe abantu abatuukayo ku bantu ab'oku ground abantu ddala ab'omu ghetto eyo wansi abalina obulingo bwonna obwa ghetto
asoke atusinkane kubanga protest vote bagitadde mu bantu olaba ekyabadde embalala president yennyini gyava wakirabye so okuuma akalulu kano okubeera nga akalulu ka mirembe waliwo sector ze balina okuyingiramu wansi ku ground amapeesa ag'okunyigibwa ate nga ze president mugamba president nyimira ku TV ne mu advisinga ne mugamba kubanga sikyamulaba mu advisingira ku mpewo tubeera kuno ku mikutu akyali mu social distance ye nze mu advisinga nga mugamba nti abantu bano abatandiseewo ebintu ku ground byolaba essaawa ya leero protest vote be bagenda obimenya kubanga omuntu agamba protest vote omuntu asobola okujoininga at any time afunye obutenkanya mu mutima gwe abajja ku protestinga okitegedde nti ziri kodi zitambula mu bayuuti teekawo embeera tusobole okukola ki okuwangula okitegedde kanoonye kakuume biki kabanje bwe bakabba kalwana naye ate ne muzeine yabagamba protecting the gain kuuma byoyina ye waawano asatu mu bbanga abiri ku nnyama waawano yagamba nange nkikola ki ngenda kukikuuma kyenkoze kati bayuuti bano obutateekawo mbeera eyo kubanga wulya nga kirimu okusika omugwa ono agamba protest ono agamba protecting the gain enjovu ebbiri we zirwanira obusubi tebusigala kati buno obusubi pulezidenti bw'alina okujja ayambe pulezidenti abantu bw'olina okujja oyambe be bantu balina okujja ayambe ku gulawundi buno obusubi obugenda okukutuka bangi mu ghetto bagenda kufiira mu kana akavuyo ekitagenda kuba kifaananyi kirungi kubanga oli bwagamba protest ate onagamba protecting the gain it is a war kusikangana yes waliwo okusikangana kwa maani president asooka awulize bano abavubuka bano bayuuti bano nze mbamanyi era ebintu byonna mbimanyi ate nga kikitambudde ku ground naye nga mu byonna akalulu kabeere ka mirembe nga tumaliriza jjajja so jjajja Butcher nga tuwumbawumba akalulu kano nga kagenda mu maaso sofa twakakatambulako kati ennaku ana leero 43 bukyanga campaign ziggulwawo officially nga Bobi Wine kyaliiwo katambuddeko omwezi gumu n'ennaku 13 nga Bobi Wine kyaliiwo kiki kyolabye kyayisiddwamu obubi ne kikwatako akalulu campaign zino bukyanga zitandika n'ogamba kino tekyali tuuse ku bwoya yes nyinza kujjukira wali ndowooza le baamutwala na Lufeenya mulundi guno mbadde tebanamuteekako mbeera ekimu kyadde kitambula bulungi naye ndowooza balina ebintu ebali bakkiriziganyako nga bo electoral commission kyesinza nze kwogerako nnyo kubanga electoral commission erina ebintu byawe amateeka ge yateekawo nti temukola bwe muti guidelines okitegedde ne babagamba baziviolentinga bano ba protecting the gain nga bajja okitegedde ate kati kubanga bo era bagamba protecting the gain so kati when you violate kiki kye bayiseemu as long as they are protecting their gains tebagenda kukkiriza kuba olaba naye chairman wa NRM yeewera tetugenda kukkiriza yadde omuntu okutusongamu buli bwajo ati mubadde kimwe muterere naye nga akalulu twagala kagende nga kali peaceful tufune bwenkanya tuleme kubeera nakalulu kakola ki kakwetiŋŋana nakubba okitegedde akalulu kabeere kamazima awanguddwe awangulwe awangudde awangule ate eggwanga lidde mu maaso tugenda kubeera ku kimu ekyo kubanga politics wa myezi bwezi neffe tuli ba Luganda
oyina kyogambye awangudde awangule awanguddwa awangulwe to be specific Jajja Butcher kana akalulu bakalimu abantu babiri race nga bweyimiridde bali munana ba presidential candidates but eggwanga lyonna ensi yonna ibaako n'abantu beyimirirako negamba akalulu kalimu bano babiri enjovu ebbiri njagala obeere open ogambe nti Bobby we bakuba akalulu ABCD Mwami Museveni we bakuba akalulu ABCD eggwanga likimanye kakati yes akalulu baba kubya akalulu ebiseera ebisinga obungi fina tuba tuyinza electoral commission kikyegenda okulangirira okitegedde yes yerina obuyinza obwenkomeredde ogamba nti kana akalulu gundi yakawangudde kyobola mbagambye omuntu bw'awangulwa aba awanguddwa okitegedde kagubere mupiira bwe bakuwangula nemunakubaliifu nemumutta era bajja kumaliza walaba empiira gy'amasaza empiira gy'amasaza bajja ne bagamba yali singo buweekulwa nekyagwe negutaggwa ekyagwe bateekawo embeera ne bateekawo embeera era bamaliriza batutte buweekula era si yerina ekikopo yekirina kakati na kino bukyekimu era gwe bawangudde kkiriza nti bakuwangudde kite toleeta protestive vote anti kati mugenda kuttingana ono ye agamba protecting the game naawe bakuwangula togamba nti am protecting the gains obaako okakulemeredde Jajja Butcher abantu kibagambe nti oba protecting the gain bwe bakuwangula togamba protectinga no genda mu kooti va mu by'okuprotectinga gain zizo genda mu kooti no protestive vote genda mu kooti do not protest genda mu kooti otekeyo ki okwemulugunyako kooti y'abantu esalewo kodi ndekatali wange eyo kodi era kibalenje nti akati bamwe mukayina kale tusiibula abatulaba Jajja Butcher bannange message to get youth betawadde katono message beba police police engeri gyekwatamu abaana bano ba foot soldiers yengeri yeyali baddeyo okwengeginga abaana bano engeri gyomanyi ba foot soldiers I mean ba ghetto youths what they can do if the police keep on doing this kiki ekiyinza okuva mbino aye tebabadde nnyo violent this time era njagala okwebaza abaana ba Nuupu tebannabeera so violent ndaba nga batambula bulungi tebannabeera violent nga omulundi guli omulundi baali so violent naye kati bakulaga nti balina ekiruubirirwa okitegedde so kati poliisi ekwatagana ennyo nabana abaana abeetolodde nabeera abeetolodde pulezidenti waabwe okitegedde ab'ebyokwerinda be baateeka wali okukuuma Bobi Wine ne poliisi yennyini ekwatagana nabana abantu waleme kubeerawo kulwanagana nakuwanyisiganya mukka gubalagala okitegedde kubana bali bantu balina eddembe lyabwe okitegedde ate n'abantu abalala baleme kulinnyirira ddembe ly'abantu balala okitegedde kwanze kati nalabye nga bali mu mbalala eyo batulaze twalabye ku mukutu ku mawulire nga balaga abavubuka ba NRM abambadde t-shirt za yero nga bagenda bakuba baliwa bakuba bali naye nga atolaba abantu b'embala bawere kaminze Bobi bamwere kaminze bulungi just kwabaddeko bantu batono abalwanya abakoze eki twagala akalu katambula emirembe era bamaliza byaze mu nteeko okitegedde bakyali mu nteeseganya zaako naye ate abakubiddwa bebajje poliisi neekwata yabalumba na kiro kati ekyo Jajja Butcher kinyonyola oti anze nalwa poliisi etuwa amawulire ng'egamba baali babba ebintu eno wa akokolo osimanyi baalirira ewobo tejje babadde ne bagamba balina exhibit simanyi biki bye nalabye simanyi kituufu kikwasa abadde ku ground anti kituzaayo wali ku sekama wa poliisi gwe watuweereddeko example gwe kituufu kyomanyi ne sekama akyayogera kituufu kisobola okubeerawo Jajja Butcher kale tusiibula abatulaba yeah man, this is Butcher man, ghetto president. Kyakabi nnyo
okubeera ku TV ya Fene Nganzi exclusive. Big up yourself, you don't know much work you do on the ground, and Alligator youth them keep watching on this TV. This a youth is a good youth because he promote the ghetto youth and the whole people down there in the ghetto. So respect and large upon yourself, you don't know. President himself, world strong ghetto youth, now give up. President Yoweri Kaguta Museveni tokola era notajja kusoka kumanya abantu ba ghetto bagamba ki tokola era noyingira Kampala nga tukoze eki tolabe ba ghetto youth bana abalekebwa mabega. Respect and salute asatu mubanga abiri kunyama baba baba nenjiwa gajikutte enjiwa ziweze